Njagala kuddamu okubaniza on my YouTube channel. My name is Sandra Lian. Bobanga tuna subscribing amunange njagala kukubiriza osoko subscribing because sagala kubanga oyitwako ekintu kyonna. Wabula nako lwairo ate munanga mawulire ge twakafuna ku desk yaffe gakwatagana ku mukulu Kim Love Black. Nga mumanyi bulungi omwami oyo ye yeyita trans era nga basinze okola ku bifaananyi byo oba attendinga parties oba liriddawa ayambala nnyo dresses ngera bola bifaananyi bita ku screen yo. Omwami ono ayambala dresses akola makeup kwegamba alinga mukazi. In simple terms tujja kugamba nti is a gay man. Wabula munnange walwata amawulire agakavaayo nga kigambibwa mbu omwami ono ayina gwe yakolako rape, ayina gwe yatuusaako obuliisa maanyi. Abasinga obungi no ze kisoko bajjira mbongo essaawa eno muyinza okulowooza oba yakwata mukazi ate ng'omusajja yeeyisa kikazi kati kwegamba yakwata ani. Abasinga obungi mulowooza nti bakwata bakazi bokka. Naye ate munnange ekisinze okutujja enviiri ku mutwe mwami yavuddeyo nga aclaiming agamba nti omwami ono yali ne bakyali be 6 bamutuusaako buliisa maanyi. Wabula nga mwebuuza buliisa maanyi butya. Munnange omwami annyonnyola agamba nti yagenda ewa Kim Love Black era nga Kim yamuyita nga mugamba nti ewe waliyo kapati. Wabula agenda okutuukayo waliyo agasajja 6 kwegamba galina ebintu bye gamukola agenda okudda engulu nga bamupasudde dda kibuga tonkutula nga bamupasudde dda nga is passing out blood. Kwegamba kyamuluma natuuka okuba nti abuuza Kim Love kiki lwaki okoze ekintu nga kino. Oli yamuddamu kimu nga amugamba bulijjo omaze ekiseera ng'okola ki ng'onnumya. Wabula kwegamba mbadde nina okukola ekintu ekifaanaganako bwe kiti. Era omwami yavaayo ne laptop kyajjeeyo Kim Love n'akola posting agamba nti omwami ono yabba laptop ye. Wabula ate kyamulumye nnyo omwami ono n'avaayo n'agamba nti yogera amazima what really happened. Era kwekuba nti n'agamba nti nze okusirika tebwali busiru. N'agamba kanveeyo nyinyonnyole buli kimu nga bwe kyakola ki nga bwe kyatambula. Era ngenda kulabika nga mbasomera post y'omwami ono omukulu Ali Lavi gye yavuddeyo n'awandiika eri Kim Love ng'amugamba nti munnange you raped me wampita ewuwo nga kwegamba oŋŋamba mbu simanga waliyo kapate nonteeramu ebintuntu era ng'ebbaluwa egenda bwete. I'm doing this specifically for my fans abatasobola kusoma Luganda so munnange kanji basomere buli kimu nga bwe kyabadde buli kimu nga bwe yakiwandiise. Yagendize maaso omukulu Ali Lavi n'awandiika Kim Love Black gemanya g'okozesa boss. Olina post gye wankolako nti I stole your laptop. Kim okusirikira the truth nze ndaba tekigenda kutaasa kubanze amazima ng'ogedde. Kim wampita nzije nkukyalireko nti you have a party at home nenzija I found 6 men at your place. You introduced me to them that gave me a drink which was drugged in 20 minutes. Samanya byaddirira ngenda okudda engulu nga mean the of you guys n'akazuukuka. Kim nenkubuuza ku lwaki wakoze ekintu nga kino. Wangamba bulijjo nkulumya nzenna nali nzijudde pain etagambika nennaaba. Kim Love Black mwansi yaganze siri musiyazi era sibangako ndi musajja muzadde. Nakugamba Kim mpa ssente kale nsookereko mu ddwaliro. Wanziramu nti bulijjo ssente zenkuwa omanyi zaaki. Ab'emikwano nakwata laptop ya Kim ne mugamba olinoonya ekituukiridde. Wabula erinze tekikyangasa. Kim omusango guli poliisi y'ewandegeya gye nakuloopa ogw'okunsiyaga nze sigenda kugamba muntu yenna nti akulabako ategeeze poliisi. Ekyokola nakirekedde poliisi nawe nkunoonya papa. So Mariam Banks nange nkusaba omukulu omuddiza obubaka obwo bwe nasirikira yalowooza nti nze ndi musiru. So munnange omukulu Ali Lavi bwatu bwe yalabisenga awandikira omukulu Kim Love Black eyayita omukyala era nga mugamba nti essaawa zonna poliisi ejja kubanga ekola ki ekuvuunya. Nze nawaddeyo omusango you raped me ate nkusaba ssente kwegamba ngamba ssente bulijjo z'okola ki zompa biki blabla. Abayinza okufuna ebibuuzo nga bino nti lwaki omusajja yagendayo nga atakimanyi nti Kim Love ali birala. Omwami ono abannyonnyodde agamba nti yagende wa Kim Love because bali long time friends. Era bwe yamuyita nti ninayo kapate teyasibamu. Yerabika nti akola ki agenda amulabeko. Naye ate nange nenfuna question nebuuza bw'abanga agamba nti yakusabanga ate ng'omulumya lwaki bw'abagambye nti nina pate ate oba ogendayo ng'omanyi bulijjo kyakwagaza. So munnange byebyo anyways I won't say anything. If you think
abantu baneeno bandibanga bali mu zungulube ng'omwami ono naye ali mu kagundi ako. You can comment in the comment sections below gombulire what's your take about that. Kim Love Black ddala asaanidde okusibwa ku kino oba anyways, maybe bya Kim Love Black. And if you think this video is very nice for you, you can give it a thumbs up and make sure you share this video, you comment and everything. Let's meet some other time. My name is Sandra Lian. Make sure you subscribe.